Yes, for additive yojimbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kale Pastor Aloysius Bugingo ensonga za soda ow'omukisa alesa obuzibu mbira masawo abagamba nti soda gwe yawa Endiiga ku church nti alimu omukisa era nti nawonya endwadde ez'enjawulo mbina masawo so ngate ane mwanyina wa mumyuka wa Lord Mayor amanyikidwa nga Dolin Nyanjula akubiddwa amasasi olunaku olw'eggulo sadiza wali Entinda abazigu balumbi mobile money wakolera era bamusindiridde amasasi okukakana musajja watu nga alusudemu akabamanyikidwa nga Albert Kokutugume yatiddwa abazigu mu kiro ekikeeseza olwaleero bwe balumbi edduuka erya mobile money Ntinda ne banyaga ensawo omwabadde ssente ng'oni abadde agezaako kubanga adduka bamusindiridde amasasi agamujje mu budde okusinziira ku Nyanjula waliwo omuvuzi wa booda ategerekeseko erya Barnabas yageza kubanga ataasa omugenzi wabula abazigu tebasobodde kubanga naye bakola ki bamuganya ne bamukubye amasasi era bamuddusiza mu ddwaliro emulago nga biwala ttaka okwesa emundu mu bumenyi bw'amateeka n'okubanga balumba amaduuka ag'enjawulo okusanya mobile money bali byasirikamukko ne byagala kuddamu olw'ensonga nga tugenda mu kulisimasi tugenda mwezi gwa Desemba kati abazigu bangi abasinga banoonya nsimbi ezinaabayisa mu mwezi ogwa Desemba ababbi batabuka nnyo mu Desemba ababbi batabuka era munange gwe nawenna ng'olina business ez'enjawulo ng'okwasaganya business za mobile money bano ba cent agent abakwasaganya Centenary Stanbic Bank Equity mwegendereze abasajja kati babataddeko amaaso kubanga ensimbi bazisuubiramu mmwe kubanga bagenda okujja okukulumba nga bazisuubirawo oba olina okuba standby munnange mubeere standby mubeere bulindaala kati batandise mulina okubeera standby bannange n'omutungo ogenda okugyayo ensimbi mu banka beera standby abasajja abo abaziguzigwa ababbi bagumikanya abantu bwe batyo oluusi bagumika aba cent agent n'omuntu ng'ova ku withdrawing sente n'ogenda okubankinga mwegendereze tukira byambisa bya kulisimasi ate olina okubeera standby oba olina okubeera bulindaala kubanga woosumagirira kaba kaweddemu woosumagirira kaba kaweddemu ekyamazima ebirina okubisekerwa naye nga munnange oba olina okubeera bulindaala ba cent agent abakwasaganya Stanbic bano abeera mu buno obugundi bu kioski omuntu ng'ogenda oku withdrawing ensimbi mu banka ku mobile money ng'ogenda okubankinga ensimbi mwegendereze tuli mu Desemba kati batandise obuvubuka buno yattiddwa amanyikidwa nga Albert Kokutugume mwanyina wa mumyuka wa Lord Mayor amanyikidwa nga Dolin Nyanjula Nyanjula yogolengera mu kifaananyi oyo yayambadde gagoza omukyalo oyo kugamba yafiiriddwa bulaza we oyo golengera mu kifaananyi bitalo nnyo poliisi eri maaso genda maaso n'omuyiggo erabe oba nekwata abazigu bano kubanga poliisi egamba nti tebali wala balabika bakyalimu mu Ntinda kubanga mu bakoze ki mwe balumbidde musajja mukulu amanyikidwa nga amanyikidwa nga Albert Tugume ne bamusindirira amasasi munange bitalo nnyo ningamba gambye nti mubeere standby omuntu ng'ogenda okugyayo ssente mu banka weegendereze tugenda mu Desemba tuli mu festive season kubanga zatandise November buno kumpi aweddeko batandise okubba n'amayumba kati bagamenya amaduuka mugagali nga mwegendereza munyuke bukyali aba mobile money munyuke nga bukyali sawa ng'emu kusange ng'ovuddewo emu kitundu 2 kusange ng'ovuddewo munnange bitalonye byambi ku side eyo eno bagitafa additive gyabali Canada Toronto Saudi Arabia mbatubedeko nembebaza nembagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga Pastor Aloysius Bugingo soda we gwe yagabidde Endiiga ku Sunday abambagamba nti Pastor no story kisoda gwatuwadde nga musufu nnyo soda oyo nga musufu nnyo ali mukyanjawulo ki naye nga hijukira Pastor Bugingo yabadde nagamba nti soda tamutunda kubanga waddewo information etambula ku social media nga bagamba nti Pastor Bugingo atunda soda Pastor Bugingo soda yadde tamutunda yabadde tamutunda yabadde agaba mugabe ayongedde okubanga akitanya nagamba nti ye soda ye gwatunda manya nga gwe yabawadde soda waabwe lijjo tamutunda agamba nti tewali kyanjawulo kyayongeddeko nti oba soda awonye endwadde agamba tanabyogerako
kubanga ndabeko ku mukutu ogwa Twitter abasinga nga bitambuza nga bagamba nti Pastor Bugingo soda ono yamubawadde naye nga amubaguza nti alimu omukisa awonya endwadde abiganye. Pastor Bugingo abiganye agaye baneemulekeraawo naye ng'ekyamazima nange simujjukira kubyogera ku Sunday service oyo yagabira soda. Simusuubira kubaako siba nti alina kyeyayogera kyonna sisuubira sina kyenzijjukira nze g'amazima. Nalaba yamubawa bubi soda talina byeyayogerako biri awo byakola ki byanjala. Omanyi waliwo abali ku social media abadde bakaaba nga amannyo nga gabaluma bagaye bagende Pastor Bugingo abawe soda we nti awonya erinnyo okubayo omuliro gumu erinnyo nirikola ki neriwonerawo n'ekituli ne kiziba ekyerinnyo. Pastor Bugingo agambye nedda ebitambuzibwa ku Twitter bya bulimba bya bulimba. Pastor Bugingo amagamba nti kampuni ya Pepsi kampuni yagigula era tunyabadde agezaako okuba nti nno nga akubira kampuni ya Pepsi akalango kubanga onyabadde Mirinda ndowooza kampuni ya Pepsi emukwasaganya kubanga abaddewo ko Mirinda Mountain Dew waddewo Fruit waddewo ndowooza ne Orange oba ne Mirinda Apple. Ndowooza kampuni ya Pepsi emukwasaganya bagamba nti Pastor Bugingo yaguze kampuni ya Pepsi. Manyi omugambo gutokomoka ku Twitter okwo ku social media ninga mangera kubanga mugifollowinga stay on YouTube platform Bagitafaadi TV ninga munnange byebyo Uganda etabuse mwegendereze mwenna abakola mu business bwezi za mobile money cent agent n'oba tokola omwo abatwala ku banking sente mu banka mubeere begendereza wegendereze nti waliwo ategeri nti otwala nsimbi oli asobola okugoberera mpaka n'akufundizeyo n'akunyiga n'akutuga oba n'akuba amasasi. Bitalo nnyo byambi bitalo ku side eyo ninga Pastor Bugingo yeeganyirira soda yo kuba nti nawonya endwadde agambe nedda soda nge tawonya ndwadde. Mbeera bulungi.